naye kati gwe era naziza ku mukazi obalolaba boda ngaina gwesse oba noziika nnyoko bakuyita bagenda mukulu wo wali awo sawa lina omusinkana. Allah yayogerako ekigambo naga nti Allahu yatawaffa al anfusa hina mautiha. Bwe twali tugezaako okugyayo ennyingo gyoyinza okutegeereramu nannyini eggulu kikyali, yagamba nti nze kennyini kabwejungira Allah wammwe nze mbatta. Ramadan ebulako ennaku ntono etuuke, mu magezi aga bulijjo okulabanga entono oyinza okuba mwezi ennaku zennyini ezibula tusiibe, toliiwo, nyoko taliiwo, mukazi otaliiwo, n'abaana tebaliiwo, ng'ate mwenna teri ategedde. Wabula ng'ogenda kufa enkya, zigenda okuwera ssaawa 10 olw'enkya ne mukazi we afudde. Ofudde tolina ky'omanyi, naye afudde tamanyi nti baalese tebafudde, enkero olaba abalala. Allahu yatawaffa al anfusa, nze nzita ebitonde hiina mautiha, webiba biri wembikwatira. Yagamba nti walaw kuntum fi burujin mushayyada, ne bwoba wootudde waliwo ekonkuriti ekyazi nga kiri waggulu, nga nene wansi waliyo ekyazi nga wooli wasibe, fi burujin mushayyad, ng'ekintu kigumu kizikiza nga bwe bakukwese nkujjawo. Kati oyo olw'okuba twagamba tulwane ennyo tusooke tumutegeere, buli lwolowooza nnyo diipa ebimukwatako genda okulaba nga teweesunga nnyo kitannatuuka, kubanga tomanyi kyagenda kukola nkeera, teweesunganga nnyo. Togendanga mu lubu lw'abajega abataasoma abagenda awantu nga bagenzi kuwoggana na kusanyuka mwaka kujja, tokikolanga. Nga naye bw'omulaba bw'atakusaba mulimu gwa nkya naye tayagala oteekeko birowoozo ku kintu kya nkya, bw'ati bawangaala. Era bw'ofiira wano esswala y'enkya tagikubala, ne Ramadan tagikubanja. Nga naye bw'atakubala bintu bya nkya naye ayagala owangaale ng'amagezi go gatunuulidde bino ebyenkya bigenda empola. Oliredde oggwamu haraamu, omwana w'amala okukola ebibuuzo makerere ebyobusawo ali kusaadiya, ogwemu haraamu oli karibaako. Omwana ono bayinza obutamutikkira n'oyingira ettaka nga Ramadaani togiyingidde, n'akubuuza nti waggulawo jihaadi wakati wange naawe, kunze naawe naye wangudde. Nga bw'atakuvunaana bintu bya nkya, ebintu bya tumoro bikwata empola, togwa mu haraamu lwa bintu bya nkya, tomanyi kyankya. Ramadaani mulabira dda nti eri suuni, era program zemukola zaweddeyo, teri suuni naako. Omugezi nga kituufu mugezi, kubanga yamukakasaako amagezi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bamwita Umaru, yakategeera. Yagamba fa idha asbahata, bw'olabanga baazinye subuhi n'okeera ng'oli ku makya, fala tantadhiru lmasaa, ky'olina okukola kikole mu budde obwo. Bayinza okwazina magaribi nga bakunaaziza. Ye Umaru olaba obudde bwe yakuwa obusaawa ezo nazo mpanvu. Waliyo ekigambo ekinene Allah kye yaleeta nga kiva mu Allah subhanahu wa ta'ala. Umaru yakuwa ekyo, yagamba obukyanga ne baazina subuhi n'ofuluma ng'oli mulamu, ky'olina okukola kikole. Bayinza okwazina magaribi nga toliiwo. Fa idha amsayita, Allah bw'akuyamba ng'ate ne bungeera ne baazina magaribi nga wooli enjuba n'egwa nga wooli kati weemuli, fala tantadhiru sabaha, ky'olina okukola kikolerawo ekisanyusa Allah, tolinda ku makya. Yakuwadde interview ya saawa ezo, Allah yaleeta ekinene, yagamba nti okufa gye muli
kuli kumpi nearby n'omuntu okusinga obuguwa bw'engatto bwakozesa ku ngatto ze. obudde bw'omala ng'onoonya essimu bw'osobola okumala ng'oyagala kulaba ku buguwa bw'engatto bwe budde bw'omala. obudde bw'omala ng'oyagala amazzi ag'okunywa bwe budde bw'omala nga tunaba kulaba buguwa bw'engatto z'oyambadde. singa omuddu akubuuza nti akatambaala k'olina mu nsawo ka kala ki, kale n'obuguwa bw'engatto zo bwa kala ki, ku bibiri mpaako kimu omuwaaki kati nannyini ggulu akugambye nti okufa kuli kumpi n'omuntu okusinga obuguwa, kubanga oyagala toyagala nibwaba atamulumugala gwe tewasibye bulungi buguwa gira bukizibu ati kikiri layisi si saawa nti yakumala kubikuleeta. ekyo kyakunyumiza Allah akimanyi, kiri nearby buli emu kiri alabawo. akawuzi kaakamu kasumulukuse kyukirawo there and then wekali omanyiiwo. Allah kwe kukireeta nti okufa uliza Allah balina okulaba okwewala. akubidde n'ekintu nga kuggwe wadde otambula oyinza obutamanya ebbala liri ku saati mugongo kubanga tolabayo, naye nkukakasa akaguwa k'engatto nga kesumuludde kangu kakebera nga tonagikwatako nogera bwoti. ekyogera kimanyi amaaso galina position gaddukirawo mangu awo wennyini kwe kukyogerako. naga nti okufa nolaffe tuli kumpi okufa, twakusembeza okusinga obwo. muntegedde nga bw'atakuvunaana bintu byankya, ebintu byenkya tobiwa budde. ekyo oba oyagala okiwulira oba toyagala kiwulira. ennyumba gy'okkiririza ddala nti bayinza okugizimba okumala emyezi egi, nga naawe okimanyi bayinza okuba nga bali ku finishing okumala weekends, ng'era okimanyi nti omwana waalangi olina omuwamu obudde ayinza okuyingira weekends. omwana asetinga amataala n'ow'amazzi oyinza omuwamu ebbanga ayinza okuyingira weekends. n'abo n'oyimirira ku site n'obalinda ne bakulemesa ensola z'olunaku. abo abakola ebyo ebitagenda kuggwa mu dakiika 15 ne bakulemesa ensola z'olunaku. okimanyi nti nannyini eggulu ayinza okukutereka olunaku lw'ogiyingira ne bakunaaza. byembagamba bitegeera. n'abo abasiiga langi, abakozi abali ku mulimu baba bali mu maaliyo nabo ne bakutwalira obudde essola ziyite ng'oliawo yesaamiridde. abakozi okimanyi nti nyinza okukuleka n'obikuŋŋaanya ne biwera nenkugera ng'otusse mu life kye bayita complete life of way. badde otusse nti amusajja wa Allah amusaddakidde nenkunyiga. kati oyo olumu omubaka gwakubiriza abaddu bamulowoozeeko. Allah bw'atandika okukuyamba okusaddaakira ng'obwongo bwo butandisa okukasuka mu nkasuka ez'enjawulomu, ogenda okulaba nga enso ina sipiidi gy'ogisaze ng'ate teri n'omu akubbye. agaza nyina gyentegeera ebintu byange. ako katabo kenkugamba akalimu emiteeko egyo esatu ova ku left hand side n'oteekayo bakyazze omwamba mu bwana buto mumpulira. nojja katabo namba 2 mubamu babagenda kuva myaka 3 oyingire myaka 9 babagenda. katabo namba 3 mubamu abagenzi abali mu ntaana ompulira. eno layini ey'owakati mu nsizi ezaakula tebatambulirawo, teba okuba nga odduka nnyo. gino emyaka okuva ku 3 oyingire 9 buli kyakola yagala kiggwe. bw'aba afunye akawala guggwa ku olwo taliiwo. bw'omubba akusiba takyazanyira ku bwavu tamu gy'avudde ggwe olwo alina kyagoba naye. eyo layini ey'owakati eyo ya reedi ekola byekola ebizinga erina weegenda oggwa mu ntaana. babayita babagenda bano bagenzi. kati bano baganda boono, bano baganda baaliwa.
akola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala. Oba oyagala biwulira oba toyagala biwulira, oba mu magezi bizze oba tebizze, byebyo. Allah subhanahu wa ta'ala ayina ekisa, teri yayina bukwata mpola na rahma na busaasizi na kulumirirwa nga nanyini property taliyo. Bwoli property ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nenyoka akuzaala takwinaako kisa, mubitegeera ebyo. Era olina wootuuka akaseera ng'obulwadde butwala omwana, ng'olaba omudde okussa kuganye, atandise okulaga sayini z'okugenda. Maama yennyini ne taata ne mukyala we n'abaana be bavamu ekigambo eki, Mukama yamba. Mukama kola ki? Kawulidde ako? Mukama kola ki? Oyo nanyini property. Ye nanyini ki? Munnanga akuleka n'ogenda emmanju n'ofuluma emmere gye walidde neeyita mu kyenda kiyitibwa osophagus, ne bateeka mu kyenda kiyitibwa rectum, ne bateeka mu kyenda kiyitibwa cecum, ne banyigako kitono ne bawa anus. Egye bakuwaddeko bajja kwongera. Ye system bwe yagikola Allah nannyini ggulu, tolina kyomusasula neki. Obanga oyenda mulowooza eka ayinza okukisiba. Onywa obuugi awantu, munno n'anywa caayi omukalu, ono n'anywa yugati nga bw'anywerako amazzi ga lwenzooli, mwenna ne mugenda okufuka awantu awo ne muvaamu kaleegi. Oyo nannyini ggulu mute we yateeka mikisa eyeekuba obuugi, ekkubira amata, efulumya omusulo nga guli museemu kala. Bw'obanga olina gw'ogenda okutta, kkiriza nti ayagadde kusaasira, alina kyasobola okukukola. Ayinza okusiba omusulo ng'okuva nalira ayagala guyite mu nnyindo mpaka lw'olifa. Abantu boolaba mu nsi nga abanyigiriza nnyo mu mbeera gonna banga abali wansi balema, baavu, omukisa gwakwazise gwegendereze nnyo. Abantu abo tubayisa ng'embwa. Abantu abanaku ab'owansi Allah abateeka mu nsi ng'ayina essomo ly'ayagala okusomesezaako abantu. Abantu abo tebalina musango gwe baakola, era bataata baabwe si kuwasa bubi. Omuntu okubanga munaku nga tagulanga ggaali yiye, era ng'omuddo oyo tasobola kulya haafu ya nnyama mu mwezi mulamba, talina musango wadde n'ogu kuva ku kitaawe. Allah ekyo ekitugamba mu Kulaani nti wa fi ssamaa'i rizqukum wama tu'adun waman nunazziluha illa biqadari ma'lum. Sente zammwe nze nzirina mu ggulu, ntematemako bwe mbanyagadde. Abamu mbaleka wansi nga baavu ddala, mubakudaalire gw'okudaale nemba mukuteereddewo osome nti omuntu tomusinga magezi. Allah bakodde obukulembeze etibamugula kibanja kyemugobaganya, etibamusiba. Ne bw'aba alina omusango gwe twamulyazama etumuwuliriza nnyo, ayinza okusaba Allah n'amugamba Allah kino bakinkozera okuba ndi mulema. Allah nakukola kyokujja musinga ndi mulema. Fastajaba Allahu alayhi, Allah nayanukula ekyo n'abonereza ekyalo. Obadde otambula mwanguwa nojja olaba empitambi ng'enkuba yagitonnyemu eri awo n'obuuka, kuba oli mulamu. Obadde okyuka bw'oti n'olaba mukwano gwo ng'ajja ayavula bw'ati n'ebigere nga talina bw'anaagibuuka, n'agikwatamu nassaamu ebigere, ali mukwavula. We mugenda okusaalira wajja, bw'obanga ojjayo ttiya gaasi oyo tumufuuyira, kubanga bano basobola okudduka ne bamuleka n'agamba Allah lwakuba magulu siina. Kati Allah subhanahu wa ta'ala
n'amazambi goba ogenda okukola olumu weebuuzamu nti bwe nti bwe musasudde. Ekitonde kiddiza Allah subhanahu wa ta'ala kuba yakireeta yaga nti wama khalaqtu ljinna wal insu illa, nze kyaba nteesa mu nsi mbe n'enkizo gye muli ekyo musasudde. ozaale omwana gw'omuzaalira oli musajja musiraamu otya Allah subhanahu wa ta'ala, omwana akusinga amaanyi yamaze university niye omwana ajja atandika nga asaaga daddy have sent a message to your phone but daddy please answer. nakulemerako kunza kubikula message malaga nti daddy sorry nafunye omuzungu avayo take adagala nkyatu gye tukulabeko kale is not a Muslim but I know daddy nja muconvince nga mpola we are coming daddy yune nojjako essimu ogenda obinyumizaamu mukazi wo ng'ebigambo bye baatadde yittaka ttono naavugana natudde kikugamba nze omukisa oguseguzannyiramu musajja kubonaabona nankemba kale mpulidde musimanyi bwe ate si musiraamu maama nze tolemesa mukisa gwa mwana wange poza amakao yagalangate mukigadde ekiro ng'ateeka okuleeta omwami we mubadde muli awo kumakya badde abo kabineti zezebbeeyi nga 8 zirimu ebokisi za berolaga ne kasolaga olusiminofu obutonotono obwalayisi nga baleeseemu bamwita lupeezi ennene bokisi zigenda mu miliyoni 10 ago noleeta adhikaari mu nnyumba n'okwata kulali n'ogibikako akatambaala n'otebbawo salaamu ne banjula daddi emuntu wange n'akwata mu bbaasa n'ajjayo ddoola emitwalo 9 aga nice to meet you again, nice to meet you, nice to meet you, photo agenze ogenda okukuta okwata omwenge guno ogutwale ku Afrikana abakwemu ssente kyama kyo n'abantu bo. Allah afunye obujulizi abuyina. Oyinza okusisinkana Allah mwezi gumu nakubuza ebintu bino olumu nemukukola amazambi buli lw'omusika noga ku bintu byankoledde kino kye mba musasula noga mwana wange kyo tukigumiikirize sijja kisobola. Lwaki otidde nannyini ggulu kyenkya nnyinza okusisinkana naye nga n'omwana wange mu kufa ayimiridde awo nga Allah bwe yagamba nti wadhanna annahu alfiraq. Waliwo embeera etuuka ku mulwadde n'abajjanjabi ne bamanya ogenza okulaba dadi kwat omusawo n'abayitako omulundi munagamba musobola okufunako ebweru katono nnyo oxygen n'amuzza mu 0 n'asumulula amacupa n'abayitako omulundi ogwo genza nga baleeta fayiro bagikwasa muwala w'omukulu ti dokita ayagala kwogeraganyako nammwe ogenza okulingiza ku mulwadde bwoti dadi agenze nga ne muwala wooli gwe wagaba waali wadhanna annahu alfiraqu. Waliwo embeera Allah olumu gyaleeta omulwadde yennyini yaga ti ayi nibapanga ogende Kenya nze nawedde dda ana byalengera bijja balengera bajja banguwa bakutta amasanda bamukubyemu layiti baddewo n'abalaba bakola bwati abalaba wadhanna annahu kiwedde kyekyo Allah kyongeredde nga bajja buzzi basembera odda wano wadhanna annahu alfiraqu. Abanga okwatula ku kyabagamba tajakkirizibwa kyekango waltafati saaqu bigere bigezaako okulwana mukko n'amaanyi gabaga kyaliyo kko kweyiya. Yagamba omuwandiisi omu w'ekitabu bigambo by'okufa birimu okudaala
nebyewuunyisa. Yagamba nti enkoko bw'ogikolera ettima n'ogisalako omutwe omulundi gumu n'ogita osobola okupapala, naye enkomerero teddamu kubiika. Kubiika mukutegedde? Yali ategeeza eba tekyalinayo life ndala, tebakulya ennusu. Ne bwe yekyanga ebye ne bwe yekyanga nobona papala. Abakazi balina akantu ako, gezonkubeko oluyolu sonko nkubuulira ebinnyo bwengeno biwa nze ate gwola lwakuba nkwesiriikira kubako lumwe omubbi wallahi sonko geza akekyanga ako bakaleeta yagamba nti kabwerere enkoko ne bwepapala ng'omutwe gwakoze eki eba tegenda kuddamu kufunayo lubiika. Agambye Allah waltafati saaqu bisaaq sebo mbwasamba begumya mbolaha mbwagenda wa yagamba ila rabbika yauma idhin almasaq poza asamba kujeno anti asula mutaka uli okudala okulyawo uli okudala okulyawo era asamba dduka alagawa adaye mukatale abadaye muloji adduka kulaye mu mwanyi abadaye mu parliament adduka daya bobululu adduka kuddawa ila rabbika yauma idhin almasaq obadduka kujja kusula keno muleka dduka jje abantu abali ku luggi bwe bati balingiza amawulire ne gayita nti haji Allah amujirudde. The first information eyo tadhunnu bamunakitegeera kino okufa kulimu emiteeko egi okufa bidhaati konga otuddeawo ne basalako bwevi ng'ogenda ekyo weekiri okukumu obulumi obuli mu kufa li ajli au li swahibi nga babadde okufa kugudde ku muntu akuli ku lusegere obadde oli ku dduuka bwoti nolaba essimu y'omukozi ng'akuba kumukumu nosoka nogifula bizi kiza okuddamu okulaba ngulaba enamba ya poliisi liko 99900 na ogenza okulaba owokusatu nga muzeyi chairman Kalibbala nova ku dduuka n'ogenda mu sitoowa okubira mukozi agenza ogirisivinga nga akaaba agamba dadi ngenza okuddeeka nga amasanyalaze gasootinze ennyumba eyidde mami afiiriddemu n'abaana bonna nefayo egenza okujja nga tokyali kyakkola odoli musitoowa oti novulya first information ago makaago okufa kulina omuteeko ogwo nga si gwafudde wabula bakuwadde eggulire nga liringanga erigudde kugulu kwo oba munakategeera nekyo kitundu kyakufa. Waliwo omuteeko gw'okufa omulala ogwokusatu Allah subhanahu wa ta'ala ebikambwe n'ebikaawu n'ebigambo byeyayogera ebijjayo kyebayita kufa bw'owuliza kimu ku kimu olya nga otidde ekigambo kyebayita mautun ekyo nakikola Allah subhanahu agambye Allahu yatawaffa al-anfusa nze nzita yakyekolera lumu yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
naga nti okufa bwe yayogeraganyako ne nabi Musa alayhi salatu wassalam namugamba ye kyayinza okugerageranyako kyeyawulira ku ye muntu okukwata embuzi n'agisiba bulungi amagulu n'agireega n'agijjako eddiba nga tanabagijjako bulago, bwe ntyo bwe nawulira okufa. Ayogera ekyo yava mu nsi nga tannaba kulaba nnyo bwononefu buliwo, era teyali ku haramu. Ayogera ekyo teyabeerako ku mbaga ziko bakazi. Ayogera ekyo teyabeeranga mbutale, bagamba bifo Allah we yateeka obwononefu. Naye enfiiringa gyefiiringamu okufa akunyumiza mukwano gwe, nanga nti okufa kyenyinza okukugerageranyako ko nakyo kwe kulega embuzi nga namu n'ogijjako eddiba nga tonnaba gisala bulago. Obulumi obwo nga bakyajjako eddiba bw'owulira kyenafiiringa kufa. Oyo atunyumiza ekyo Allah yamwogerako ekigambo, ega siinaayo kitonde kinali njogedde nakyo mirundi mingi mu nsi nga Musa. Wakallamahu taklima, twanyumya ebigabo byebitibwa bitagambika. Oyo muveeko. Nabbi omu atunyumiza okufa, nabbi atunyumiza okufa okwa nabbi ayitibwa subhanallah Zakariya Yusuf, kwaba babiri. Naga nti yanyumiza naga nti okufa kwefaananyiriza omuntu bwakwata ekiso nekibengeya bulungi mu muliro, nojja okikwata omulundi gumu n'okiteeka mu kitooke oba n'okiteeka mu mazzi, eyo embeera gy'olya kya egy'owulira eyo okufa we kuli. Ng'oli oweddewo yenna embeera eyo okufa kwefaananyiriza omuntu okuba nga badde atambula n'agwako akabaawo nga kaliko emisumaali inchi 6 nassaako ekigere gyonna ngigwerayo, akabanga ako kebamala nga basika emisumaali egyo giveemu, kwe kufa. Bijja ebyo naaboogera ebyo nekisigalira mu buraketi okufa kyama kya Allah subhanahu wa ta'ala, n'obulumi bwakyo yabukweka nnyo. Tusaba Allah tukendeereza obulumi obwo. Kati okufa okulowoozaako ne anga eyo nakyeyita yennyini, daga nti Allahu yatawaffa al anfusa, nga njagala mumpa ekitiibwa mmwe nze nzita ebyo yabikola. Ng'omwana gw'olina bwoti gwe mwakava ku birthday party miliyoni z'omumeka, n'ebifaananyi obirina mu ssimu ng'ozina happy birthday tunyo emirundi nga egi weetolola bwoti eggaba ku mazzi, bagenza okukuwa eggulire ng'emmotoka eweddewo ku Ntebe Road. Mwana gw'olina mbulamu bwoti. First information ebyo era yabikola. Oyo nannyini ggulu, njagala owulira ebimukwatako, yakola ki? Ebyo yabikola. Bw'olabanga akuwadde ennaku nga nnyingi mu bulamu buno obw'ensi, weeyongeranga kutya. Olaba mpadde ennaku eno bweti wano, ennaku yaawali yenkana ki? Komukategedde ako? Bw'olabanga akuwadde embeera enyigiriza ennyo, yongerako okutya okugamba olaba mpadde embeera eno eyaawali enaaba etya, kwe kulwana n'okolayo kyokola kikutaasa embeera yaawali.
bw'olabanga akuwadde ebirungi bya wano nga bingi, olina omukazi, olina abaana, olina emmotoka ebatwala, olina edduuka wava omulimo, osobola okumala wiiki 2 nga tokoze sente nga zigenda ku akawunti. bw'olabanga Allah akutuusiza ku bulamu obwo, owangaala ng'ofuna okutya nti sibanga mmalayo birungi byange ntandike ennaku yange. Oba munantegeera? Eyo yempangala y'omukkiriza. bw'abifuna abeera mu kwekengera. ebyengera bino bwe biddayo, nga nnyinayo muto wange abadde apatikana okunsinga nga zaalema, bwe biddayo tabanga abadde anjaziseemu kana akatono, owangala mu kutya ng'olwo okola byayagala. bw'olabanga Allah akugeredde n'ojjayo amalala, n'oweza emmotoka 8 mu mwezi ogwo, n'oyingira abakazi 9 mu mwezi ogwo, yega ng'omanya nti ekigezo kye kyeyateeka mu kibayita maalun wa maala. akalalu n'ekiwuka kyeyatega mu sente, olwa ekiwuka kyeyatega mu sente, yega ng'omanya akabuka okakulidde, kakumaze, zikulemye okukozesa bye bakola. so omuddu ono bw'azifuna ng'afuna okutya, sibanga mmalayo kalungi kange kankakwate bulungi. olwo akakolamu Allah byayagala, ye zakatul maali. ate okutandika okukola embaga ez'emiliyoni omwenda okuli omwenge, atidde nti kiyinza okuba kyajjanga kikemo nkole bino, sigenda kuddamu kugula gomasi ya mukazi ayingira bukadde obwo ng'eva Dubai. ezo nziba ku muzikiti. olaba otegedde sente kyezikola. naye bw'olaba haramu atwala sente zigenda mu haramu, ogenda okugatta omwezi ng'olina olaba 8 miliyoni 8 omwezi mu haramu, ng'omanya nti Allah yakuwa ekikemo, ayagala saawa yonna kikujjako, akunnyonnyola kyo kibayita obwavu. mubitegeera basiraamu? kati n'empangala y'ebitonde mugitegeere nnyo, naye ate agirimu nnyo. sinza kugamba nti yeekwese, kubanga yeebikola yagamba huwa a'lamu bikum, bintu byammwe mbimanyi nnyo. era statement eyo huwa a'lamu bikum, ebintu byammwe mbimanyi nnyo. idh ansha'akum min al-ardi, okumanya mbamanyi, n'ebintu byammwe mbigoberera, nabamanya nga sinnabaleeta mu nsi. olwakusimbira emabega omutegeere lwakyakumanyi. wa idh antum ajinna, mwali mukyali bugi, fi butuni ummahatikum, mwali mukyali mu mbuto z'abanyammwe. fala tuzakku anfusakum, teweetukuza, teweepima, teweepanka, teweewaana, toyina ky'olineki. bw'ogamba nti omanyi okutya Allah, toyina ky'olineki, nkumanyi n'obuyaye bwo. mwasala obusawe wammwe ku kyalo, era oyina enkovu 2 bakwokya kidomola. abantu bakulaba tebakumanyi, nkumanyi. leka kulaga bantu imaani ku masjidi watuukira, nkumanyi, wali kifeesi. huwa a'lamu bikum. sonko totulimba. mu baana b'omusanvu b'oyina oyinako omwana wa halaali ogwo, imaani ogifunye ovudde Makka. huwa a'lamu bikum. kituufu ndi malaaya ne sigenda mu ssabo, haaji lwakubeera bw'otyo gwe oli mushiriku, mbeera mbwa malaaya. huwa a'lamu bikum. kuba kati ebintu byammwe mbimanyi, nammwe mbamanyi. okumanya mbamanyi, nabamanya sinnabaleeta. nti ekyalo ky'Entebe waligendayo omusiraamu ng'avudde Kabaale n'azimbako amaka nga malungi nnyo,
ye Allah yakimanya tannakuleeta. Ogenza okuzimba amakanga eri mu kitabo kyo gy'oli, huwa a'lam bikum idha ansha'akum min al-ardi wa idha antum ajinna. Nabamanya bifo kasinabaleeta wano mwali mukyali bugi fi butuni ummahatikum, nga muli mu mbuto z'abanyammwe, fala tuzakku anfusakum, talina kyoli. Ab'ebitiibwa n'entambula zaffe azimanyi. Lawyer muffe, a professional teacher, alimu ng'akola ki, omubazzi, owa langi, owa kapeti, atunda amasimu, yabimanya. Lwana akalima ako koolimu kanoonyemu ejjana. Olaba nga akalima ako kasinga kuŋŋanya haramu, kyusa. Wahadainaahu najidain, wahadainaahu najidain. Mina amakuba ago kulaba haramu novaayo nodda eno. Lwaddembe okuwangalira eno noli akakoola nonya sisha, oli waddembe tovunaana, naye nga byogerwa obiwulira tendo si walungi. Ojja kwonooneka amannyo, ojje nga gakuta ebinzaali. Nkubuuze nti amannyo gano okukwata ebinzaali wali osoma nnyo Kulaani? Yo ansa ajagala. Ogenda kujja nga onywa sigala, ng'olina akabonero akalaga sigala ku sanda zo, obagenda okuleetera fayiro yo. Akubuuze nti sigala ono gwe wanywa okutuuka okuddugala akamwa, oddugala ebigere, kwali kusaala nnyo kiro? Mumpulira? Oyinza okufa nga walwala siriimu naye ng'olinako kiro 100 ameka? Ogenza okufa nga olina kiro 10 n'ezi, n'akuuza nti okufa nga olina kiro 14 wali osaala nnyo layiri? Bibuuzo bisuubire. Ogenza omukuba omusajja n'oyenda, musaba naga nti onkoze bubi nnyo, Isa onkoze bubi nnyo badde nkwesiga, tulawo nzije. Agenza okudda haji kusaza nijambiya naga njagala kakagalaako, eitha okutema mugongo oba okutema akagalaako, salawo nakuga nti bismillahirrahmanirrahim, n'omwaka galoga Allah gwongeredde, nakajjako nagafuluma genda. Akagalaako Allah ateekwa munnyonnyola, kagalaako kagenda osiiga langi ku muzikiti, wino mu ansa. Kubanga ebiyungo bye mulaba ku bantu property za Allah tuzizaayo zonna nga bwoziraba ne bakwata nga bakutte, inna ansha'nahu insha'a, nakuteeka mu katiba, nafulumya property gyayagala eyegenda mujja netaliiko mayuuga. Kubanga abantu bali mu nsi nga balinamu obukyamukyamwe, eno yakula bulungi mweru musajja mulungi nga akabina tekuli. Kiro kulaba ekiwala nga kiyimiridde ebyaddala nga tekirina magulu. Kiro kulaba omuvubuka ate nga ye mulungi nga ate wala alinamu embaliga. Kati obukyamukyamwe obwo batuzza mu katiba baleete embooko etalina mayuuga, naye embaliga enasobola okutuula mu jjana. Kati property ziri oba material ge yakozesa oyo gwemala okuzaayo, kati Allah wange okufanga nyina kiro 9 nasaala nnyo ekiro nenkogga. Mumpulira? Tusaba Allah atumalire era atusiibe, atusiŋŋanyewo omwezi gwa Ramadan, atusoboze tugusiibe tuyitewo nga tuli balamu. Tukusaba Allah baganda baffe abakulemberwa okufa babanguiza olugendo lwabwe. Tukulagye ne Allah abadde balina hajaati zaabwe zikyaganye, saba Allah ozisumulule. Tulagye Allah osumulule ebyenfuna nga birungi eri ensi yo neri abaagalwabo. Saba Allah osonyiwa amazambi tuli bitonde byo, saba Allah osonyiwa omuliro tuwejjana. Ayi Allah banafu muffe mu ddiini yo, saba otungamye eri emitima tugitegeere. Ayi Allah bakyalemedde okuteeka mu nkola olw'ebiyegerwa byaffe, ayi Allah gwe nanyini kkaka mitima. Allah gwe mumanyi, gwe muyivu, tukusaba otukumanyako eri eddiini yo. Tukusaba Allah otuwangaaza ebbanga eddala tusobole okukusinza. Ojje ku migongo gyaffe abaana banaakutegeera, otera obutabenkevu mu maka gaffe. Allah tutaasa endwadde embi, Allah tutaasa endwadde embi, Allah tutaasa endwadde embi. Tukusaba Allah otugire obushiriku mu maka gaffe, otutaasa abalabe baffe. Allah otuwa abakulembeze abalina ensi eri abantu, ayi Allah balina ekisa eri abantu. Allah otutaasa obukuubagano mu nsi yaffe, ayi otuddizawo omukwano enkolagana y'abantu. Ayi Allah tubeere bumu, ayi Allah otutaasa okulwanagana n'okuyombagana. Ayi Allah gwe mulamu,
تفا تشوكا شوكا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا مع المردودين ولا مغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحقا اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفل اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.